Ampulizo mulungi twagala okwebaza gwategasseko olwaleero era njagala okusima Katonda olw'omukisa gwatuwadde okuba nga tuli wano. Nakakano njagala tukkirize nti Katonda atuyisaawo. Gwe eyali alinga Jamiru mu bulamu bw'olimu osobola ddala okulaba Katonda n'akulokola n'akukyusa nga Jamiru bwe yakyusa. Era tugenda kulaba Jamiru ajja atya okukyuka mu maaso eyo, naye twagala tulabe olugendo lwe olw'okuweereza Sitaani bw'abadde era bingi nnyo bye tuyize ng'ekkanisa. Okusingira ddala mission ye yali yakusuula kkanisa. Ekyo kigenda tukolera nnyo ngaffe abalokole kubanga ogenda kumanya kanisa egwetya kanisa efuna ekyobuzibu mukwano gwange mpuliriza. So njagala tukkiriziganye naawe tugende Jamiru bw'ali mu studio njagala tusabe then tutandike twogere atubuulire. Jjukira twakoma oli nga atubuulira omusajja gwe basasulira renti era ng'eyamusasulira n'omu ku banene mu gavumenti naye nga aweereza Setaani ye naye ali mu missoni ya kanisa. So wetegereze byonna. Akaseera kano kansabe mukulu ababuzeeko tuleke tusabe. Mbalamusizaako mwenna abatumbudde era abeewaayo kubanga mulindirira manya abantu balindirira balabe ekiddako. So kati mwenna tubalamusa era ne tubeebaza. Bibuli egamba wolimanya amazima n'amazima gaali kufuulawo eddembe. So kati tubalamusiza era tubaagala nnyo Manya Mugirwa Jamiru. Okay. Mugirwa katusabe tulyoke tutandikirawo nyine. Kitange omulungi omwesigwa twagala okwebaza ku lw'obulamu bwa Jamiru, ku lw'obulamu bwange, ku lw'obulamu bwa famire zaffe ffenna abawuliriza. Mukama tonyika musayi ebigambo bino nga byogerwa leka ekitiibwa kikigulumizibwe namulondo yerebasibwe Katonda nga omulungi. Tunyise ekigambo kino mu musaayi gwo tulangidde obukulu bwo okumaamira n'okwefuga mu Kristo Yesu omunazaaleti musabbe n'okwebaza. Amina. Mpuliriza mukulu Jamiru twakoma ng'omusumba ow'ekkanisa yali yabwegere ekireka nga mumaze omusasulira renti obukadde wabundaba 6 yali yeetaaga 6 mumaze okumusasulira olwambalaawo basasula mpaka tunagamba nti wetwabansanga nga babandi. So Sitaani lwakuwa ekintu kye emabega wabaayo demand wabaayo ebbanja ekitali ewa Katonda. Katonda waba akuwadde akuweera ddala. In fact ye Katonda ayongera ddala kukuuma kibi kyakuwadde. In fact ye ekigambo kyagamba nti teyejjusa. Katonda teyejjusa. So kati twamala nsasula. In fact nga wagambye nti muntu munene gavumenti paka nakati akyasasula ate gwe mulimu gwe. So kati tulina okuba nga tuli beegendeza weewaawo nti twetaaga obuyambi naye ate twaleetaaza ennyo obuyambi bwa Katonda okusinga obw'abantu. Naye aleka ennaku Sitaani azirya ennyama ate akozesa abantu be basinga okukkiririzaamu. So wajja n'obuyambi tosobola bugaana kuba omuntu wava mu gavumenti najja n'obuyambi ate bula tosobola bugaana tosobola bugaana. Kiba kizibu njawo ng'era okulembeddwani okujjako ng'oliko omwoyo omutukuvu nga olimu entiisa ya Katonda kubanga omwoyo omutukuvu newakubeerako esente bwe zijja n'amaanyi gazo osobola omwegaana. Naye omanyi omuzimu oguli mu sente munene nnyo. Sente zezale mu Mukama waffe olwo. So kati olina okuba nga oli mwegendereza nnyo. So kati omusumba twatandikawo tuti ompola kati we yali apangisa ne tumuwako okwakuliza tuteekawo ebbaala kumpi awo. Ebbaala lirina okubeera kumpi n'ekyalo. Kati mumaze okumuwa sente tumaze osasula buli kimu. Kati muteekawo akakwakulizo. Ebbaala erina okubeera kumpi awo. Ekyali kinene. Ani agimanaging? Yali yaffe anti nga ffe tumugamba batamivu balokoke naye nga ffe tulina ekigendererwa kyaffe. N'abajja okunywerangawo awo bonna baali ba agenti abavuga emmotoka eziriko siddi, emmotoka eziriko yugi, emmotoka ennene be bajja. Naye nga buli lwe bajja olw'eggulu infact gwali nga lwaggulu ng'emisana oluusi ebeera close naye nga abantu abalala bwe bajja te bagamba ekizikiloozi tenaba kugulwawo.
naye abantu we bajja olweggulo nti mwe muba musibyewo emisana mubeera n'okusaba temwagadde kusaba mubeera muze mu lugambo munyumyanyumya olweggulo ntuyingawo n'ekyoto netukoleza ekyoto kati okumanya kiri ekyoto kyakola abalenzi batandika n'okwewakanya abawala mu kyaki ng'oli talina ntiisa kugenda kupangisa loogi ondetedde okusiriikirira ambiza omulungi amasanyalaze tegavuddeeko naye mpulira nga ebintu olumu bimenya omutima mpulira nfa nga omutuuka ku ddala nga mwebaka n'abawala twatuuka eddala ekyoto kye twakuuma ng'oli newaba alina ssente ezipangisa loogi nga amagezi takyagalina ng'akikolera mu kyaki wakazi nzijukiza omusumba gw'abaŋŋamba Saidize Mayuge eyo yalina muwalaawe omuwala ne yeebaka n'omulenzi baali muvanire omuwala omulenzi ng'akuba nanga muwala wa musumba n'ayagala muwala wa musumba naava olwaliiri ne bava ku nanga mu ovana ne bagenda mu toilet ne beebaka ne bakola ebyambyoni naye sitaani yabavaamu yasulayo toilet n'eggwayo wansi so abasanga mu babiri so entwisa eyo gendera ddala nayagala baswaza sitaani kyose ekyo kye pengabulirwa ggulu motoka zisimba wali akuumawo musirikale wa UPDF naye omulyango guli gumu oguyingiza ab'ebbaala n'oguyingiza ekkanisa mayina kunasumba balina obugezigezi mu Katonda ntumye wali ku bbaala wennyini amazima osobola okugenda n'obakyusa n'ebbaala eyo n'ogigoba naye olina okuba nga weekakasiza nti Kristo yakutumye kisobokera babange Katonda talemererwanga tasobola naye ate akozesa mibiri gyaffe na myeme gyaffe so gw'omubiri gwe gumalira nga amazima ddala kugenda ku containinga all that ojja kusobola Katonda babanga yakusindise ebbaala ogisengula naye obanga kati gw'owulidde okuyaayana oyaayanye oyagala omanyikibwe nti wasengula bbaala kati ate bagenda kukukyusa otandike n'okukola mu bbaala lyennyini ekyo kisobokera ddala so kati kyetwakolanga ne tujja ng'olweggulo bo bavuddewo ku emisana bagenze ng'olweggulo ne tukola ki ne tuyingirawo ne tukumanga ekyoto yensonga eyatuleetanga ekyoto kyo kibe nga kigezaako okukakkanya kanisa kubanga kanisa yamazima yali ku mulamwa n'erinnya lye yali erina lya butuukirivu na butukuvu nga lyerinnya ly'ekkanisa nga omusumba tabulira njiri ndala wabula njiri ya butuukirivu na butukuvu ate ekyo kyetukyagalira ddala osobola okubuya visa n'obuya passport etugamba genda mu maaso ne tukuteekamu ne ssente naye tuli byagamba mbwe nkya tukole obutuukirivu tugenda naye katandika obutuukirivu n'obutukuvu ate kati gwa tuba tulina kunyonyeza pulaani ekujja ku butuukirivu na butukuvu otandike passport na visa kibinya so kati wetwakolanga netuuka ekiseera Logundi hotel oba eri eyali ebbaala nesaanikira ki ekkanisa kati kanisa ziri rooms zaali nene it was like a hall kanisa mwe yali katuuka ekiseera netutemamu ekkanisa netutemamu netugiwaako kati kitundu ekyali ekirambe ekyayo nga sente zibuze nzigero kyaki tufa abakuwa oda gwosasula lenti nga tolina wuliriza byaffe naye tutemamu tugamba kati ekitundutundu kino ekibadde ekyekkanisa katuteekemuuko awo sawuna abantu bajje bakole masaji tukole sente tusasule ekkanisa anti kati bwe mutyo that's how you can reason out things tosobola kugaana kubanga balibe in fact nga tukuwadde proposal nti wano oliwo katono waliwo etukutwala kati buli kyetukugamba tusolagana tukuteekamu hope eri Kasonda baasi n'olabira ddala nti oli ku basajja abatuufu naye nga oli ku basajja abakyamu so kati ekiseera kyatuuka ekkanisa netugimalirira mu bujjuvu bwayo pasita n'akyuka na enjiri netumuga katitandika okubuulira enjiri ndala foundation y'ekyaki n'ekyuka
pastor oyo teyalinako overseer wa kanisa oyo yali overseer ate kati ekizibu kye teyalina twamuleetera bapasita abalala eŋŋamba kati nga nsebena yalina ba overseer yalina gye yava yes era nga gemanya gekanisa anti kati bwitalenje tulimu ennaku zino twagala nnyo okutandika obuweereza bwaffe naye nga tumanyi kubanga singa waliwoko netugamba kale gavumenti ali wansi wa pastor Zakaria kubadde newankubadde atumya amanya gamba pastor Zakaria asobola omuwabula namuga mwana wange awo tupapa so kyakuyiga mwena abagenda otandika obula ekanisa ye yagituma linnya ddala neri gye yava yalinga yetengeredde kalale kyasinga omukuba bano betwamugatako abasumba betwaleeta yatukeza nga ye takyalinya nakatu balinga buli service bakati netubalagira okulietingawo service empitirivu service empitirivu simbi saka abatukwate bubi nungi zitwala abantu mu kubeerawo kwa naye ekigendererwa ki ekiziteesezaawo kati wano lwaki muziteekawo service nyingi ate kati abantu tulina bakapukyalinga nga bukyali kubanga gyakoma okujja mu service eyaffe gyakoma okunywera gyetukoma omunywerera mu kyaffe infact ate okusinga ziba zi deliverance service naye njagala ekyo tukitegere bulungi Lucifer atya nnyo okwatula erinnya lya Yesu Kristo atasobola lyatula naye kati mwakikonteininganga mutya nga oli bwagamba mu linnya lya Yesu anti Yesu ki mbadde Yesu omu yekka nawe osobola omwana n'omuyita Jesus n'eri linnya limu lyatya Christ yeyavugibwako amafuta kyogamba bw'oba oli eyo ng'ogoba emizimu totekako Kristo mu Yesu Kristo Omunazaleesi nkugoba ate eriyo Omunazaleesi mulala so oba okozesebwa eri ogamba mu linnya lya Yesu genda mu linnya lya Yesu genda so totekako Kristo oba tebawulira nti mu linnya lya Katonda gwagwensinza mu linnya lya Katonda omulamu Katonda wange oyo yampita mu linnya lya Katonda wa gundi gumanyi gundi Katonda gwasinza naye abantu bakuba tebawulira nga mbawulira ati wegendereze omuntu okusabira mu linnya lya Katonda wa gundi ayinza okumanya nga kintu kirala nnyo lwaki takusabira mu linnya lya Yesu Kristo infact n'ekintu kya Katonda kiri samwa okusinzira ku gye twali ng'omuntu wagamba mu linnya lya Katonda oba Mukama yeebaze n'omuntu najja n'agamba mu linnya manye emizimu twali tuwulira nnyo mu linnya lya Yesu Kristo musoga mu linnya lya Mukama bamaka bangi netoro wali tumina omukama kanini wanu tulina omuzimu gobeta Mukama naye Kristo lirinnya sandi atasobola kuyogera kati bana abasaba abantu bapasa betwakozesanga oba betwaleeta mu buli kanisa gye twawanga waba asaba jjukira babakwata tension ate jjukira bo bakyamuukirize nnyo ebintu babikola mu level ekyamuukiriza si level eri awo ey'obwakatonda asooka n'abakyamuukiriza kati mu kukyamuka okwo n'akuwamba tension kati wano mu kwogera ebigambo ayinza okwogera ebigambo 10 n'okwasamu bigambo naye nga bino byonna ekyenda omwenda abyogedde birina n'amakulu gegategeeza mpaka bwe tunatuukawo ku byamagere tumanyi tujja kwogerako bakola bate ebyamagere ebiri magic watuuka mukyaki n'agamba praise Jesus nga ffe tugamba praise King Jesus ye takimalaayo agamba praise Jesus akisalako takimalaayo Jesus ndowooza nti oba abaali kwogera luzungu anti basomera amasomero ga bbeeyi ate bbeeyi ate kati obudofu bw'abantu sibavumye kati wano batandika praise bo batandikirawo amiina tebalina n'amala statement man of God ate n'engeri gye bamwanjulamu ladies and gentlemen
Let me introduce to you a man who has moved nations. He has ever been in America. He has ever been in Indonesia, preaching the word of God. God has used him. Many miracles have been performed under his hand. Kujima ibintu byokoze bisobola okuyanga tobabulidde namanya ate kati gwe tosobola kweyanjula bulungi ne gwe kola kyokola kijja kwanjula. So today you wali mumaze okutema mu kanisa ese mu jimu sauna mukoze multiple services kati nezo zasina kwa deliverance wako yitaka deliverance olwokusatu netwongera deliverance olwokutano netujongerayo deliverance naye nga bibeera abantu bavaayo ne bawa obujulizi obwa deliverance. Have they been delivered? Ate uwa oba tukwongera bongeze kusiba kati abajja okuwa obujulizi tebaba beeyo kyaki tusobola noleeta owaffe ngamire twale emyoyo giri gyambala omubiri musobola okujja mweyo service oli n'abanga asaba kati webaya lwakusatu olwokutaano ne gujja ne guwa obujulizi naye wabwadde tomulaba tatomumanyi tomulaba nga nako gwe gusoose awekala ebyo tumulina akyaliwo ekikya kyakita swati swati mu Nigeria tukola naye ali owekalirwawo kyakiwiri paka nakati kati kyekizemu nti abujulizi bubaawo n'obujulizi obwo obuzza okuweebwa si bantu ababuwa era ogenda okwetegeeza abali mu kyaki mwonna teri awa bujulizi bulabikako kituufu naye bamanyi n'obagorera mwekizibu ekiri nammwe nemukkiriza katonda wa musajja mukkirize mu mafuta agali wano togenda wantu walla wonna amafuta agali kasita otuuka mu mafuta agali mu kifo kino ola statement ozegendereza ezo amafuta agali mu kifo kino mafuta ganjawulo kati twatuka ekiseera service nezi mpasa netumugoba katuuti fujjo yaki ate fujjo kanza tuyagala yaffe kati pasa nga amala n'emyezi 3 tumukiriza kubuulira nga bano abosumba bamwaleeta bebabuulira ne betwasangawo bonna ku ttaka pasa atula butuuzi wali mwali mumusasula omusanga twamusanga asula ekireka waliwo ekitundu ekiri siraamu teerabi kiri netumugjayo netumufunira netumuzimbire nga kabaka gyasula waggulu naye eri yali geto erumayi geto ekitundu yakijjukira yali asule netumugjayo n'alinnya olusozi emmotoka netumuwa naye teri kuddamu linnya katuuti gwe byoyagala tugenda bikuwa naye akatuuti kaveeko so awo saddaaka yo yasasula ki eya kanisa omwana n'omwana we atewakana omwana we abawadde kanisa naye omwana setaani ebibye biyimira ku musaayi omwana yafa yali mwana muwala yafa kyali maasike yewe twamusangira omwana we yali mu siniya yakusatu yali mu siniya yakusatu yali mu boarding tumulumbira eri ku ssomero tujja tuka kupata essomero tubalumba direct mu masomero ffe twagala ebyo abaana babawere mu ssomero gye tubasanga tumulumba ku ssomero juga kati ye ng'omusajja infact yatutwalira oludda omuteeka wansi yali ayimiridde yali musabi naye kati abaana nga yabasuulirira baali kusabira bantu ye ng'ali ku lulwe ali kuba kati famire eyo nga abasumba bangi famire zaabwe bazisuze ate abasanyi wagemuyiki kukube kati naye waatu ate bamujja kusomera ng'ali bubi nnyo tiwakya omwana naafe nomusajja alina okukkiriza yagaana kusatu mumuziika nina omusabira ddewo yalina okukkiriza yagamba nze kyawa ebaandikibwa biŋŋamba yesu yasabiranga abafu ne bazuuka kati omwali mumaze omunafu yanga twalezo nina oteeka ekyandikibwa mu nkola
nga sale zo tezikola kale kati zizi tulesaba epulasi fala basasudde omulambo gubaba gono ogutambuza buli kimu fala kikolako wali gwe tuula tumba kakkana nange sitani mubbi tegede gwe kakkana fe buli kimu ki soka ekisa kyatuuka kanisa nitujeza ebiseera ebyo nga nkyaliyo tubanga fe abagifuga oli avaali mu bbaala netutukesa nebbaala netugigulirawo ddala official paka nakati weeri oli ava wali mu bbaala ye n'ekicupa kyagwe nayingira ali kyaki eri ku maini eri awo ku kinawataka road ekirekawo kinawataka road ekanisa erya wali tuteekako omuziki bano abanyi baffe ne bakolaki musumba akyalimu musumba yavaamu evamentu kuya branch mwamutekera branch ayi katulina otambuza amakanisa wegati omugwanga aweereza ekyo gyali nimumanyi mukama ajamukyusa kati emishoni yaliwo ekyo yali gundi yayitamu eranka nenfuna nolinnya eddala gezi nalinya amadaala nenduka ku 7 buli kanisa gyosuula ebalanka tugende tukyali awo manye kalero awo nalwawo nnyo mission kati kalero waliwo kanisa bagiyita City of the Lord mu Uganda kiki ekibuga kya Mukama kalipaso yali nga muzimu nga musavi ikanisa esarva City of the Lord yaukalero demunini watu nemugwanga namanyikiddwa era brown era wati avuga alinga avuga kipulado wati kati bali basaba kati akaseera ako baali nga bagenda kuzimba bali mu process ya kuzimba naye webaali nga bakyali mu bibaawo baali battabu kati nagamba kati webanava mu bibaawo ne badda wano bagenda beera batya bazibunyate mulumbe nengenda ntuuka baali mu kuzimba nga batandise mishoni bagimpa tebanaba ne batandika nengendangayo mansinkana kati okusooka nagenda nensinkana treasure waabwe owekanisa bamutate mu Luganda muwanika tutuuka nentuukayo kati balina akabiina akatereka ssente ngamba nene njagala kugulawo wano kakawunti nga neno ya kanisa nangamba eno sako yaki naye yali tenabakolinga ekyali ku level eriroko nnyo wandika mu kitabo nambuza osabirako wanga tetukumanyi nagamba ojja kuntegeera ekinamuddamu ojja kuntegeera ntambula nenyingi kati batusindika baali bazimba baali bali mu kuzimba olwo we natuuka nsooka tuleeta omuyaga empewo ng'enkuba eya storm ate omuyaga ne gubanga muyitirifu pakita ekyo nakikolako n'embaali nga mungi enkuba naye ng'enkuba etonya tondo limu naye ng'omusana gwaka naye ng'embeera eriwo ekulanga ng'enkuba eri kutonnya buloka neziwanika waggulu neziwanuka waggulu tuziwanulayo tezattako muzindi nga zatabaweereza ate tezabakubako walala bigere byokka buloka okukuba ekigere n'ofiiramu nga tekubye mutwe naye ng'ebadde ne access y'omutwe naye nga kigere basatu baza ne bamunyuma baramukomera yakozesa ddaaka naye byetwagala netuletawo awo ekiboozibozi awo naye sani wabate wazibye abantu abasumba gye bali abatuufu abaddala wakola ekintu sani nabagamba nabaletera ekiboozi yagenda mu nnyanja kati n'oliwa ekyayi nabaye nakuŋŋannya n'avaayo
ate kyasinga otuuma we yavaayo ekkanisa yagwa ne bakola ne sako eri official awo ne twegisaba kyate twagendayo nga twabaleka wali kanisa yagwa kanisa nene ate ne bakola ne sako eri ligesane ne gavumenti wali tawasanga ku buli buno sula awo nawo nagenda okko so kati abasumba oba musumba yenna azimba weegendere sitandaba musanyu nga ekizimbe yes kasaba ekigenda mu maaso njuko ekyo ekizimbe kyennyini bujulizi omutenda agamba kanisa yo twagira babadde nga wano mu biwempe nonzima katonda akola kasenya bayagala abutte tibaba agezaako mpaka twagenda eruzire era balimu baluzire kanisa gye nagendamu bali mu process ya kuzimba bagita Victory nga bali mu kuzimba nga balina era nga nibalagako awo ne plan netuyingirawo ng'abagawo obuyambi netubawa sente byakomaawo projekiti yakomaawo ezakwata sente zaffe netubawa kadaviri banaye ako akika akatono ketuzeeko nako nere tunadda nija tukakasa nti twagala omulimu guno so ekyo kiba looko eba looko muba lookinze mubeera looko nezo sente zemwali mwasolozaako ez'okuzimba zifuna amakuba amalala nezigwerawo wakiri omwanikazirye abula tafiirwa talwaza obulwadde naye nga tebuwona nazeewola tesidda ne pasita yenyini afuna niidi ne pensa naye esobola ofuna ekintu oba mugenda kugula ettaka sitani tapanga ne baguza ettaka efu sitani tasanyukangako era talisanyukangako ekanisa erina obuwanguzi bwetuuseeko obw'okuzimba obw'okugulawo egyemu ebeera pamanentiri so abumba wa sente ababeeruzira paka nakati projekiti yaabwe infact nayo 2017 paka nakati paka wenaviirayo kale kambale paka ebisala byenaviirayo balinga nga tebakinyeganako nga kyazikira kyasirira eba siiru nkawansi naye wetwali tuvaayo waliwo n'omuvuka yali ku projekita eyeruzira wetwagenda mugamba tupulintingireko gundi eyo structure ya gundi emugendo ruzira ntumuwayo 5 nagituuka tugenda nayo eri wansi tukiteekayo ekizimbe tekirina yimirira kati muwulidde mikwano gyaffe abatuwuliza olina okubeera sensitive kati asitera lodi kati nenginako wayo crusade yali Kaleerwe awo nga ku roundabout watch space kiri awo waliwo crusade nsumba omu yagireeta ayo crusade naye yatuwa obuzibu yatuwa obuzibu twajja kuba engeri gye bakolamu kiri ekituuti nga eri emabega omanyi temba intercessor baali basula omu yamalawo wiikisi zaali 3 kati nga bakola oba mu Luganda bakiyita mpaalo bana abamu babeerawo okuva ku makya paka crusade bwetandikira ne bagenda ne bayingirawo during crusade paka ebiseera zaali zigwa paka ssaawa nga 3 kati abo ne bagenda abasulawo ne bakolaki ne bajja kati ekyasinga emissoni ensonga enkulu eyatusindikako crusade baganja baali batandise olwokoka e Kaleerwe abayaga abamalaaya kati ate ntakolaki eyi tabyagala netusindikibwa kati lumu lwenzijukira twajja naye nga tuyimira opposite nga tetusobola luguudo twayimira opposite netutandika okunoonya ali crusade ne batubula nga weeri wano wenyini wetujjanga ne crusade etubuze bakyusiza ekifo kiki nga tetulabawo crusade yonna tugira emizina nga tetuwulirako kiwogana nga tuli blinded nga tetulaba
ne tutambula ne tuddayo yagamba bano bagenzi ayatutuuka mootaka muli basiru mutunule mulabe olwo yoteekako ebitangaza mu nsi ey'omwoyo nga bali kuyita abalokoka nga baweze bali ngaalinga 10 nemugaba ekintu kigenga yagaa kati mmwe punishment bali bagimpaddeko nze nali nzimanyi wayogera punishment nkitegeera kyekiri punishment bantumako empigi nendwawo genda nali late by 5 minutes late by 5 eno mweza mukama z'omugayo kino namala emyezi naye nali late just in case nibambonerezaawo bakuwa punishment kati motoka jena bagana agama bagenda agadelivery nina amabwa nga sitani mwennyini eyambonereza ufuna accident nali mbyawo kati nga nkyekulumbaza motoka ali eva ku stage eyingira ki kubo eyali stage ng'eyingira kubo kati nga eva kujamu abasaabaze ekyo ekinamba genda ogikubi n'ensinziro omulungi ogwo nenziruka nenjekuba nenjiwendabira muzeyi mazaga zonna nengoerinda niko buliidinga nebagala tumudiza munabagala temunkwatako ate kikimuntwalako nze nali mmanyi kyendiko kati balire kumbonereza kati muliko ono nabudde muntwalako kati ebibumbi bibona nembagamba banengenda kugenda omusayi negusitopingirawo ebrandigotunulide wenakirira leka bane munsonyiwe kati ngenda omusayi nekolaki negusitopinga emotoka napange nakaguye nenkwata munsa nemugavaala ziri meka ndabirwamu ya meka bazitereza meka nagamba ndabirwamu ate kati olero sigenda kukola ate kati olunaku lufuda ate omugagga konzo oyagala sente meka n'ebiwundu byo antu bagavanaye omwana agenda kugwamu omusanyi bagamba tebankwatako esatu yona kali ng'ekyuse kala lya redi nze yangamba kakati katulabe endabiramu enza okunzijako 3 ateekamu ate olunaku lwa boosi ate nange kale mpala 6 nemuwakazeeyi nemugala genda nazirayo banateka bwemunagamba bwemunaganika okwewuunya naye nga nze ennaku gyendimu teryagimanyi nga mbeegomba nobeegomba kati nga ninga bano bali free bali wano batayaya ffe tuli ku miguwa era nenzira yali mu hoteri nenkyusa engoye breeding neekomaawo ningenda mission yebantu kati waliwe baŋŋamba okumbonereza nkimanyi nogamba kanzire ninga banaye mutuso twatuuse wali netutangaza abeera ku lusede nga teriiwo Kama katikai katugene tongeremu kumanyi tunyonyakawo anti tunatoka kumalwali tujja kulaba tunonyawo kawa obulwaliro obuli okunti twagala kutta teka amanyi ge tulina kati nategachi asobola kulusede ebi nyatoddayo enkeera atufuni kati jasinga ekiralo tulumya omuntu okulusede nti pasita buli abaalokoka nga yalina oba yapangisa kibaasi ng'abakwata abatwala ku church which says discipleship banenga tuwulira ddala obusomi kale ate aga baveeri nga bategedde yesu baleme kudda akuzekodyo kanene kati ate ositaani afuubya abasumba okimanyi kanisa zikoze ku lusene ninga bukyazikola sitaani yafunamu sitaani okugamba nti ogenda kukola ku lusene tekimutiisa ate tekimukankanyako wano naye kiruubirwa ki ntegeka kizotegeseewo kweyo ku lusedi waliwo omusumba ye abuli ayingira kanisa nga mupya nga amuyingiza mu kibiina kyabapya nga basoma anti sani butabyagala naawe kati ennaku zino ku lusedi eziro za competition munyini yazireesa ate azitandikiza n'abantu be abasumba abo abanene bemumanyi
atandise nabo kati nabano bakopya abasumba abalala buni yakubye ku Crusade yabaddeko full range 8 kandete 10 olira bweroga kati ze Crusade eziriwo ndi kasitani alese kanisa neyonoona ssente alese kanisa neyonoona obudde kubanga jjukira ebiseera Crusade bwe bali amwezi ogwo omwezi gwonna waliwo abawereza abamu ng'emirimu gye bagenda giggalawo ogenda kubanga buli wasanda osoloza ssente okuvaawa mu kanisa balinayo mu facility ng'omulimu gwa Katonda naye nga bateekamu naye nga teri bibala bigenda kuvaayo kitandi tekimuluma abantu 10 kulokoka ng'omwaka gugenda kugwako nga tolina wadde omu tekimuluma naye tekimuluma n'okola Crusade omuntu ogwo n'alokoka n'anywera akunoonya paka gy'oli yonna gwe yaleeta Crusade kati wamunoonya amaanyi natunoonya amaanyi togafuna tuddayo kati pasita n'atandika ate okutwala abantu ate wa ku kyaki ate abakola discipleship ne tugamba ate kati tulumbe kyaki kati wano tubaleke abaleete nga ffe tubalumbire wali kuba wano atulemye tujja ne tutangaza ne Crusade tetugira naye nga ate we bali mu kubuulira kati tulinyewa tulumbe tugende tulinya ne tugenda tuka ku kyaki yatulema oyingira eyo watulema tutuuka wali batubuuza kakate mwe ebiboogerako biruwa naye nga batubuuza si bantu basajjaga nini mwe baani mwagala kimuli mu kifo kikya tugamba gundi wano abalokose be baleese wano baze kusoma naffe tuzize tetwasobola emishoni yannema era obwo obuyinja bwannema saafuna wadde n'akamu naye ekyama kyali kyekyekanisa abaintasesa pasita nga ye talina levo y'agamanyi ge tuti naye baintasesa naye kino kye baakola manyi nti ng'onookola ekino otuula oba onokkiriza Mukama n'akuwa pulaani kati ennaku zino abasumba be beepulaaningira byakolwa ku Crusade eno eyinza oleeta atandika n'okubalira abantu abayinza okujja yinza oleeta abantu weebati kati Crusade we batewezeza abantu babadde asuubira mbu Crusade tekoze eki eyakutteyo Crusade okukwatayo si ku bantu abalokose tekisinza ku namba y'abantu abalokose Crusade okukwatayo tekisinzira ku bungi bw'abantu abakoze eki abazze Crusade okola Crusade naga twakola Crusade ejjinja niyo Crusade eyo tetuligyerabira abantu balokoka 10 bonna baweereza saawa zino ebabulo nine ekitaliiwo saawa zino kati ennaku zino kyaki abali yakoze Crusade yanaku 2 tukole nnya kati ennaku zino Crusade za competition kati awo nze saafunawo watulema abeegayizi batulemesa nolowooza baali bamesa bali tebawera 10 kumanyi ababeerawo 2 Crusade we baweeri babeerawo 4 olweggulosi nasoba 3 ekitegeeza kanisa teyeetaaga kibiina ky'abeegayiriza kati anti ekibiina ekinene kyabeegayizi kye tusinga n'okukozesa nagamba we twali twogera ku mishoni y'ebugolo tamanya alina abeegayizi bameka nga babeeranga 40 nga tutyamu bameka 3 kati Uganda erina security departments nyingi naye waliwo be batya aliwo mutandika okwekalakaasa ne baleeta bapoliisi abantu babukuba amayinja naye kati webikyukamu noleeta red top buli omu adduka kudda waka kuba bali tebaseka bo babaze kukuba bukubi oda kati ekitali mu kyaki nti tulina be bayita abeegayirizi ate n'ekirala oba nakyogera nti abasumba bakola ensobi kino abasumba balina okwegendereza n'abakulira abeegayirizi nabo bakola ensobi waliwo ensonga ezimu nga zisukka ku beegayiriza yes kati ekyo nakyo kibakubya tomala gobuga buli mwagala kukola kugula ttaka waliwo abawakase abukadde 2
kati muyita abega bannange mujje ano katomeka kati vidi pasta tugenda bujjawa jagera ukati vidi pasta bungi waliwo eriri wali ya 10 mumeka ya 10 tugende kulyeri tijja musukkako kati wano mukukisabira sana ajja mutuse ndowooza mukama kale tuweeyo lyotuwa ensala ng'ekola ki ng'ekyuka mugenolaba musabira ekintu tekibotoka kumbe mubwami sokati ulevo nimubegayirize muli mule nga naffe wetwali eri neri sitaani abegayirize bebalina levo waliyo abamu nga waliwo tebamanyi nabi waliwo ebigenda mu bwakako bwekizigana tebabimanyi bimala kubeera nagamba kino kyaliwo kitya soko nga temwatuwulira nga tebateekeddwa bimanya yes kati nene mu bwakako bwa Katonda abegayirize bakula kati omwega akuli abegayirize yatandika waati naye yatandika mpola kati natuuka ekizanga atuse ku leva sokulira banne yes kaso kati eyo ku lusedi yakola ki yannema kati tugenda ku lusedi yawa y'omutungu tutuuke mutungu awo kyaki bagita kyozeni gye twagendako fakti pasta etatera beerawo nnyo so kati wetwatuuka natuukawo kaali kawungezi balina midweek service nentuukawo ng'omugenyi natuukawo ng'omugenyi balina midweek service wa naka agent abeera kukyakigakikaziranga 5 ekinene nnyo era natuukawo nentuula ng'abenga wadakika alinge mu kitundu tukanyinga ekkanisa nga bwenyagala ataliiwo mutunga naye njagala musumba manyi misoni zanjawulo waliwo ogenda ng'oyagala kanisa ng'ekkanisa waliwo otuuka nga bakutumye omusumba ng'omusumba ye waliwo otuuka nga bakutumye akulira abeegayiriza eka gwoyagala kati bano abalala bonna nga wonna okwata oyo gwe bagambye bibeera byonna bigenda kwekola byo ekitegeeza buli kanisa ebeerako empati nga bwetwagambenagenda embale eri kanisa yabatumba 100 gwe tutya so kati si bunene bwakanisa abamanyi abantu abamu obunene bwakanisa babupimira ku bantu naye ate gyeri nga mu bungi bw'abantu bwerina n'obunene bwayo mu naye ekyo kiri soreya kubanga tumale mutungo ngolage twagenda Soroti kanisa ina abantu aba 5 pasita mukyala we abaana n'endiga egi netumalayo emyezi egi nga buli lunaku basasula renti mu hoteri emitwalo aga netuddukayo fekka mishoni yagamba twalina Erika Mukisa yagamba nti ekanisa etandika ebeera n'amaanyi mangi okusinga kanisa eri omanyi okukkiriza kwe balina buli kimu bakikolera mu kukkiriza buli kimu beesiga Katonda beesigamye Katonda awamalala gaba matono gaba teganayingira abantu omuntu aba n'okwagala omuntu aba n'okukkiriza aba n'enkolagana ne Katonda buli kimu abayagala yebuze Katonda mukama wano aba yakatandika mukama Katonda nkoze ntya n'ebyo yuko mukubanga bigejja yabino malayika nga agamba wa mukama nese mwebuzaako ati nze okusinza ku experience gye nnina mu buweereza weba teboogera okusinza ku experience gye nnina kino tukikole wetuti uli twakikola nekiyitawo leero notusobola okukikola nekiyitawo Katonda n'amuzawa bimala kukola bakafaya n'alyoka akomawo mukama natomera so kati pasita kolo teyali gwe twali twagala atwabanga mu butabaamu bwe nengamba kati nze eno mission bampadde yanakuviri emutu aye kati mbirawo pasita agenda komawo lwa 6 tuga twagenda lwa 3 balina midweek service awo nentomera mukyala musumba manyi sanya akozanya abakyala b'abasumba ng'ayagala omusumba nga musumba tasoboka mukyala wa musumba gwatomera n'ogenda mukyala musumba nempita mukyala musumba yalina botiiki
kati muyita botiki ali kumpi ne chachi kati muyita ne mugamba omanyi wolugoye lwenjagala nimu ya fashion niga fashion tugikozesaawa wansi luyinza okuba nga ku sente mmeka nolugolo nzembulaba nesirutundangako wano siruleeta tebateyazimbuuza ngoweka akoze eki alubuuziza lulimu kyamaki nomugamba gwe osuubira luyinza kuba nga ku sente mmeka nawe olugolo luyinza okuba ku mitwalo abiri nomugamba oyinzikulekera kati ekyandusanga nangamba simanyi wemba ngenzi gyenzijja nga gyeruli lulesobolo nire nga nekimo etagalufu nekimo etagakwaki nga nzimuwa itasenze muwadde buli sente gyetukuwa emabega wayo ebaako amaanyi nazimuwa ng'azigatamuzize bazigatamuzize olweggulu yagenda kati tumenya iso amumuntalinga naye kasanamu aseeti nendayo buzi mu hoteri ulekigenda mumaaso nendaba alo namuwa jikira olweggulu yalina situka ekyo yalina situka osaba teyasaba yasobola yabikaminga sama wiiki naba nga talina maanyi nakanibiro kiki ninjazuuka kuki kumakya nsabe kati agenda ozuukuka kumakya nga tewali wadde abiri wadde nusu abiri ikira yakwata sente zinamuwa abiri n'agatta ku byakoze emisana ate wali ne bazi yali amuteresezza wali bukadde 7 naye n'abigatta wamu awo n'abiteeka kale kumpi wamu awo era kunja nga tewali wadde olwataano mwazibu nga tewali kano kankubuulire nga tusobola okujja ku dduuka lyo nga nina kyenjaga obanga bansinise mission nija n'emitalo gyange 5 oba 2 oba mutwalo nengulako ebintu nga byenguze bijja kuleetera noba tolina kyegyo omunoonya gyali nga kasente kawerawerako oba 5 ngulako nga 2 kitundu naye byonna tirisanje ngina bitwalira ngina birozo bikasoka oba nina omulala gwegenda okuinitiatinga okuyitamu ebyo lwamera titubikozesa kati wenkuwa sente ezo njagala omuntu akkiriza Kristo ategere nti ekigambo saala kisumuluzo okulwanyisa sitaani kiggala oba kiggula osobola okugalirayo emirimu gye gyonna n'oggulawo wakaka wa Katonda oba naye okuba namanyi ekintu ekyo nina saala gyensaba with the confidence mmanyi nti gwensaba mulamu ampulira waali mukwano gwange naye kati kankusese ba agenti basaanye bakimanyi nti Katonda wali yali tewaddala wali buli saawa omuyitira abanaawe okusenga n'abalokole kituufu ekyo ekisigana abalokole bagwamu suubi bagwamu amaanyi bamanyi nti oba Katonda abeera wana nnyo abeerawo naawe okukiriza kwankweyongera ate kati sente oziraba muzijjeyo akadi kumakyatagimba nja kwekizambo nti nsobola okujja ku dduuka lyo nenkugulako ekyo nenkwasa naye nga nze mission kimanyi amaduuka manyi twagawamu nga jesi tufunayo sente manyi sitaani mission zaziteekamu sente nyingi ate talina kyoma kikuba sente so kati yeetaaga sente mu bulungi ne mu bubi ate teri bulungi bwamu mu bubi yeetaaga sente so kati alina emitego amaduuka ago so kati nja nenzikuwa kasita ozikwata oziteeka mu seefu yo wonyuka manya abantu kumakya tebasaba agulawo buguzi olweggulo oba bagaddewo teyebaza Mukama nenyika omusaayi nedduka nayinika omusaayi nebuli kimu ye agenda bugenzi nga yeebaka kati okuba otadde sente ezo mu seefu oba olina abaana ogenda bakuba obattire bwereere ng'omanyi bakubba ate tetubba nnyingi 15 zezibulako 1,000 kuba ennyingi ojategeera kati omwoyo ogwo gujja gutya ate okuyitiramu ssente kati eri abankwaso kati kankwesera tulina omusuumu gwe tukola naye akuwa ebbaasa akugamba oba obeera wala totawaana kujja wesente zikanga mweno mu bbaasa tuzikima direct era ogenda okubeera mu bbaasa nga zitemuli nga tuzikima I'm just imagining
omuzimu gutwala gutya physical thing because the other one is spiritual and this one is physical. Omuzimu gutwala gutya physical thing gutwala naawe gali maanyi gasuulawo ekintu nzikiriza okaloza okuba abaana abazadde abamu bakuba abaana nga bakubira bwereere nga sitane alina enkwaso ku kintu bagamba nga nti sente zabaddawo nazaabuze obukadde omusanvu mubutwala kati obukadde omusanvu etwabutwala afunye confusion kati ate eri netukonekti nga bawe namukoya sente ezo soko zintere ku simu natejaga sina kyetwagala tulina tetuluka omukazi atabuka manyi mutokola obukadde omusanvu akaseera ago kimanyi nti muzibu akufuna kanyagala kwakufaananya nagamba ate juga kati ono pasita mpaka eyo gye yali ayagala kudda na muzindaalo genereeta ya kyaki teyalina sente zimala kugula video kati nga yabakozesa ezo with time kyaki wedizifuna basobola okukola replacement kalinaga atate sente ate nazitaddeawo ate sizisaddeeyo sizisanzeewo kazi omusajja namugamba enyumba zimaze naawe obuyaga babutandika kati kati nga twagala basasula omukazi ali musabi omusajja ali musabi omukazi ali muguminkiriza omukazi ali mwesigwa atwabamuteekako bbala tuleetewo confusion obuweereza bwali bunyidde abantu bali batandise okubanga banywenga ekanisa tandise okubanga esika abantu watu walinawe yafaawo ebeetolodde naye nga tekoola kali abantu badiseeyo kali nga twagala leta confusion wakati wa pasita abantu batandika okuba nga basaasaanya aye babatyayo nawe nentuuka bawe nsimya olugoye nsimya olugoye mulaga nti sirina kyemanyi kutya sente olugoye walole nkimye kati olugoye sinandagakala kati kanyinyi ngende mu kibuga mpa sente nale nazazibi ate okukola okimanyi tete kasitoma yajja kugula nti oyinza ofuna kasitoma nogattirira nosasula akubanja yajja omanya sitaani mumu bannange tuyiga obukodi bwa setaani mwangu nnyo wakuyiga mwangu nnyo talina kipya kisamu jasituusa naye nga bintu byonna byebimu mukazi nabeera amanyisa ntasobola kukozesa talina ngeri yayinza kutandika kuba nga akussa wansi nga tamaze kukuba mpiso yako yaliikirira mpiso yakutya ebyo alina sooka kukuba ekimu ku ekyo mukanya alangika okulayike nagamba omusajja kaddawa agagina sente nasooka kugalawo awaka nasooka atambo kati ekyasinga otunyiiza twe tumanya alina oba agenda mu baganda be yagenda mutungu kusaba tugamba ate kateriroosi kati bali twagala kati agende nga gyagenda agenda kudda mu byakunyumya bibozibozi kweraliikirira yagenda mu kusaba nakusiiba yagenda okuve okudda owaka ujeji nga sente zeyasanze ewaka zebakoze natazikolangako wekyalaawo n'omusajja weyamugula sente namusindikira isimu namusindikira sente nga tamumanyi sente neefa sala y'omukusaba abampuliriza omulungi oba ekitegedde ba owulidde ennyonta yagenda mu kusaba n'okusiba fe kyokabira abaana b'abantu esimu yagireka waka kyabagamba mu Isaaya nti mutunulire nze mulokoke mu nkomerero z'ensi naye alina omwana w'omwaka gumu n'emyezi 7 yamuleka neri mwankyali yamulekawo ekitegeeza singa ono yatunulira abantu yandizikira ayayaya yanti tebali twagala atandika okweyalisa akube kubawo amasimu banange munyambe omusajja agenda kuyomba lerererere kati mission egwetya egandi yagana mudda waka eyo negaano so kati mukudda akatundu ketugenda okudda nako tugenda Kyankwanzi
nkulage sitaani mishoni z'embaga nakolako mishoni z'embaga ezi bbiri tulumba tutya embaga okimanyi sa ntayagala mbaga mbaga bw'okimanyi kyekitegeeza oli mu byawandiikibwa olugenda kukola byawandiikibwa practical kalaze tayagala sitaani ayagala bino sanga sisita mwekwane muzanyireko genda sanga sisita mukubo bino ebyo byonsanze mukubo musanze leero enkyali waka byayagala nejjukira embaga Katonda yava alesa olubiriizi n'alugatta ng'amanyi nti gwe olina some weakness ono gwendeese ayimirira kuba bayibuli egamba emu bababiri omu waagwa omu asobola okukwata ku mulala yes katabyagala yova kati alesewo enkola endala masturbation biki abasajja tebaagala kufunga mu China bakozeeyo kiddole okireeta mu nnyumba awo tujja tuukawo nkulange nti abantu tebaagala bisiyaga naye abantu bakola ebisiyaga kiba ebisiyaga mu kanisa mwebiri nanedda ate owakanaki kanisa ya Mukama mwebiri okimanyi ku bantu 10 abali mu kanisa abantu 4 bakola masturbation soko olinde baalokoka masturbation byebisiyaga ebinaazeemu ampuliza omulungi tukomye nga tugenda Kyankwanzi mishoni ye Kyankwanzi ntwagala mu serie ntugenda tunuulira engeri Setaani gyamenyemu abavubuka gyalemesezza obufumbo kanisa gyeremereddwa okulwanyisa ekintu ekyo byonna tugenda bituna mu serie eddako ey'akatundu ak'omukaaga twebaza Mukama ku lwekyo Katonda abatukumire atakumira mpeera mutulinde mu katundu ak'omukaaga bwetyo bwe tulabise olunaku olwalero Katonda abanjagali naye akagambo akabalokola akasembayo nsinjawo bagamba geena ya ddala neggulu gyeriri ya ddala kyanere kaleme kwerabiza emyaka Katonda nabakwadde emyaka 10 gijja kuggwako kyaneleme kwerabiza nti kuno ogenda vaako ate ogenda kuwembalirira eri gyogenda yaliyo eggulu alimanyi talina chance eddayo walungi kusoka tebino byonna abikola kukulemesa n'oba wasiza n'oba towasiza tulina okolera kiri eki yingira ggulu eri bayibuli weeraga yagenza Amerika awasiza azadde abalongo yekka yagendawa omugulu tulina okuba kiri eki kiyingira ggulu era byonna biveeko kale Mukama abatwagalire abakuumi atakumira mpeera sinkana mu katundu kaffe akaddako ak'omukaaga